okujjako etaabuza emirimu gy'ebika kubanga enteekateeka mulimu emitemwa oba enteekateeka eteekeddwamu okutambuza olumbe n'ebiweebwayo ku mutendera okusigala ng'awo bisobola okutambuza emirimu gy'ebika. Waliwo essiga ery'ebika ffenna mwe tusibuka era mwe tutambulira mu nsonga z'obuwangwa n'ennono. Obuwangwa n'ennono ebitufuula Abaganda. Ate n'essiga ery'obwami mw'osanga Katikkiro n'abaami abalala, mw'osanga Olukiiko lwa Buganda n'emitendera gy'obukulembeze, Kabaka mwayita obulano bw'Obuganda. Wano tukuŋŋaanye okutongoza enkola entongole mu kwabya olumbe, ekitegeeza nti tuli ku nsonga enkulu ey'essiga ery'ebika. Ekyamazima kiri nti n'oli olulangira nakyo kika ekitalina muziro, yenjawulo yokka. Ebika byaffe bw'omala okumanya nti mwe tutambuliza obuwangwa n'ennono ebitufuula Abaganda, okitegeera nti bikulu nnyo ekyenkanidde awo. Era bwe tuba twagala Buganda ebeerewo emyaka 10, emyaka 20 egijja mu maaso, tuba twetaaga okunyweza ebika. Bwe tuba twalya ennyimbe tulambika obuzaale bwaffe okuva mu mpya, mu nnyiriri, mu mituba, mu masiga, tugerera mu kasolya. Tuli mu kyasa kya 21. Waliwo ebintu bingi ebizze bikyuka, naye ate ebimu bituyamba okutegeera ebyaffe ng'Abaganda. Ekyokulabirako, ensi zigaba ndagamuntu, ndowooza nammwe by'omu alina ndagamuntu oba passport. Mu Kereziya batuwa batiisi, tikiti y'abatiisi nga bakubatiza, era bagenda bagiramba buli saakalamengo omuntu byagenda afuna, oba kusembera, oba kusibwako mikono, oba kuwasa. Era oli bw'aba agenda okuwasa oba okufumbirwa ng'aleeta tikiti y'abatiisi, balabe oba emitendera kino gyonna yagiyitamu. Obwo bwe buzaale bw'omuntu mu Kereziya. Njogera Kereziya naye mu kkanisa bwekiri. Bwe buzaale bw'omuntu mu ssinzizo eryo lyalimu. Ffe Abaganda tuyita mu bika ne tunyweza obuzaale bwaffe, ne tunyweza n'eggwanga lyaffe Buganda. Kale mu kwabya olumbe ebika mu bisoosobalizibwa, ekiva kiba ekikulu okuba n'entambula gye tutambulamu mu kunyweza obuzaale bwaffe ng'ab'omutima, ng'ab'endiisa, ng'ab'empeewo, ng'abalangira. Era lino lye limu ku makubo aganyweza ebika. Ne minisita kyayogeddeko mu by'emikolo ng'egy'embaga okwanjula, naye ensonga y'ebika evaayo nnyo. Era n'obusolosolo abantu bwe beekolaakola obwo butaagalira ddaffe. Tetuli Banigeria, tetuyinza kweyisa nga Banigeria. Bo bayinza okweyisa nga ffe. Wala olabeko Omunigeria agenda mukolo gw'okwanjula n'ayambala ekkanzu, gwe lwaki oyambala ebitingitingi n'okwetinkula. Edda Abakaramojja ng'anaawasa omukazi, nga omukazi akola omukulu, osanga omuwala ng'atambula agenda ku luzzi n'omumerako ne mudduka emitala. Era omuwala bw'akulema okukwata n'okumumempuza toli muwasa, oba baabivaako simanyi. Ezo z'empisa zaabwe.
fenaffe tulina ezaffe tisenga aleeta omusajja n'amulaga abantu ng'ate omusajja yeewombeeze sikuddeawo kasuka essente alina ssente yeekweka osiragira wali ku mikolo oli obukopi obufaanana bwe butyo ebika ne bitwala ensonga ezo nkulu nnyo bassebo tulina ozinyweza era si bye ebyomulembe n'okufaananako ebyo nti tulaga omusika fe tuli bambeega omulembe gwawo abangereza bafiirwa kwini tebanda bakuteekako omusika bamuteekako weewaawo kubanga omutebeereraawo naye bagenda mutuuza mwezi gujja batambuza lumbe mubadde mukimanyi batambuza lumbe lwolina abakyale batambuza lumbe nakati byawedde bagenda mutuuza mwezi osinzira ebungereza weyogeza oluzungu fe tulaga omusika tuddayo mama enyonyi zituleka tetwagala tukononera bintu byaffe nga mwefuula bamuleme nga n'omuleme temukumanyi tetwagala kwekwasa ddiini sooka weetegereza obuwanga obutegeere bayibuli yagana ebintu bino akanyiriri bakandage bakandage webagandira okwambya olungi mulowooza erya petero nalijjanza sirimubatize bakandage ati nanyini kiggwa siyakiweebuula amannyo ganyenyeera bwe mekete mwanyi bwe gatereera tuli mu kiggwa ga meketa beba beekwasa obunyiriri mu bayibuli obamukolani naye bwokabagamba nti kandage tebasobola kakulaga bajjajja mwebali nnyo mwebali